mpola mwana muwala bamuyita Rema abajjukira obulungi embeera asobola okubatenga etambula nga tuli mu COVID-19. Rema nga manager w'omukulu gwe bayita Charles Promotion asobodde okubatenga tuli ne mwana muwala ono embeera nga basobodde okubatenga etambula olunaku olwo basobodde okubatenga bankedde ne basobola okubatenga bagamba nti endongo y'omwana esobodde okubatenga egwa. Kale tandikire wano. Rema tusobodde okubatenga tumufunyeeko atubuulira akadde kano endongo etambula etya. Yajjira mu biseera bya fresh kid asobola okubatenga ajjira baferista bonna asobodde okubatenga atandise bw'ati. Bangamba nepika zikimanyidde muka ayagala omusakata omukono wanika tosunga mu lugalo jakula zetunuka sho bampita Rema abawagizi bange muli batya naki? Rema ogamba otya? Ngamba bulungi. Wabulirawo naye? Mwendi nze mwendi. Moli? Covid yakuyisiza atya? Covid? Ampisiza bubi. Lwansonga? Bali basiba nali sisoma ate ne music bali bamugala. Music nga bamugala? Ani yagawa studio nti bazigala? Studio? Studio bazigula bagala bivulu. Bivulu byo babigala. Okusoma kutambula kutya? Okusoma ngeri gye bali bakugala kale nali nsoma coaching. Wali osoma coaching? Kati endongo ye eyimiridde etya Rema? Endongo eri bweti. Eri bweti. Buyimba ki bw'olinawo bupya? Obuyimba nina nkuba, bampitani, n'ekirooto. N'ekirooto. Baproducer ki b'okoze nabo, studio ki z'okoze nazo? Studio era ze ziri. Ze Kampala? Okay. Ani atambuza endongo yo kati? Atambuza endongo yange, manager wange, ngogaseko ne tata wange. Aya basi. Ye Rema oyo asobodde okubatenga z'okubatenga atubuulira endongo nga bw'esobodde okubatenga etambula mu COVID-19. Asobodde okubatenga asabye abawagizi bongere okubateba mwogero oba oliawo endongo esobodde okubatenga ekulakula mpola mpola. Abawagizi bange mbasaba mwebale kumpagira era mufune n'abawagizi abalala muyongere okumpagira. Ku buyimba obupya sooka tuwemu akapeera awo kuba olinawo obupya. Muchibina na bemu bajimpa nabana kusomero mbalewesa zenayegarura kuva buto zenono nina wentuse mulubuto lwa mama saa mezi mwenda mamegama tatakana kasamba ebyenda yaze mugulanda atera mugalanda ngapalo kafelo zedipo na zigala atakalala sope ataka ekirooto ak'ekirooto Lema gene gombe ebintu ebirungi ng'okusomela ku masomero amalungi ng'okwambala ku ngoye ennungi n'okusulako mu mayumba amalungi. Yes edere bwe tutambula Rema asobodde okubatenga nze ne taata we akadde kano nakutegeezaako nti badduka ekibuga Nyendo oba kibuga Masaka ne boolekera mu kibuga Kampala okubatenga batambuza endongo wabula ne mu kibuga Kampala endongo esobodde okubatenga ekula. Nakutegeeza ne woba muyimbi ng'ovudde Masaka oba ogenze Kampala ng'endongo yagaana gy'ozaalibwa tebakulimba. Bayimbi bannyi abavudde Masaka naye ng'engoma eganze nga bagamba nti bagenda Kampala n'abali Masaka. Taata wa Rema asobodde okubatenga ajja naye wuno omukulu ono ng'atubuulira endongo nga bw'etambula. Manya bampita kuteesa siga wa Isaac. Tata wa Rema. Okay, ebintu bitambula bitya? Ebintu bitambula bulungi. Bakuba nti kale tubadde ku muggalo. Ebintu bitambula bulungi lwansonga ntuli ku muggalo. Ebivulu tebiriyo. Nenge ennyimba ziri zitya ennyimba? Ennyimba z'omwana abadde akola. Ennyimba zazirina. Awezezza ennyimba kati nga 3 tulinawo ne kolabo. Baluyita Enseno twaluyimbye ne King Rotic. King Rotic wawa mutabani wa King Sahaya mutendeka. Okay. Akadde kano endongo yeetambudde etya mu COVID mumutambuza mutya endongo? Era bibeera ku net, binatambulira ku net mu bantu. Tebibeerayo nti mugenda performing ate nga si kirungi. Kusomoza ki kosanze mu COVID ono? Byo bingi byagenda. Bingi bya. Ndiye mukulu oyo. Tata wa Rema asobodde okubatenga bakomyewo mpola mpola mu ndongo. Asobodde okubatenga mu buuza gye buvuddeko abajjukira obulungi nga tuli mu COVID. Yasobodde okubatenga agoba Charles Promotion. Bamugoba Charles Promotion. Ono nno kuteesa asobodde okubatenga amugoba Charles Promotion ng'ategeeza nti amaanyi talina. Akadde kano basobodde okubatenga baddiŋŋanye. Abalina balinga Jovan Luzinda na Grace Kani beegoba mwe baddawo bwe bafunamu akasente ne beekyabwa ono n'amuwa omwana n'amutwalira amaga. Kati wulira omukulu kuteesa agambye nti kale manager
soka ulire abawagizi kyembadde mbagamba kiri ekintu kimu kimanyi bangi Remake mumumanyi just muteeke mu buteesi maanyi kuwagira mwana waffe mwana we Masaka bonna manjagala muwagira omwana waffe. Okay, kati akadde kanani amanejinga omwana essaawa zino obuzibu tuli mu kibuga ate manager abeera Masaka kati twafunamu era ebitutawaanyaamu awo. Kati akadde kano ekitegeeza mu muli Kampala. Kati kitegeeza omuzadde yakyakwasaganya. Nenga endongo nga yebadde tetambula kizibu ki? Endongo betatambula era obimanyi covid yasinga oleeta obuzibu ku kitimba abaako ng'atambula naye ate mu bantu wansi abataliyo waliwo abatalina smartphone. Kituufu manager Masaka mwamugoba oba kuba lwenda kujjako eddoboozi n'ogaa nti manager Masaka mwamugoba? Manager tetumugobanga just twakyusa kifo. Kati ekitegeeza mwetereezezza. Twakyusa kifo kati ali eno era bikyatumenya tulina okutuula ku mmeeza tulenge kitugenda okikolamu. Kati abawagizi kiki oyinza obbagamba akadde kano ku Remake bategeeze music ekituufu kiriba ekiti Remake ababadde bamuwuliriza mukimanyi nti ekintu akisobola just nti amaanyi gava mu abantu bwe mumwagala kitegeeza naye ajja kukola ekyamaanyi. Aya basi wuuno promoter oba manager ng'atubulira ku nsonga za Remake ono nno gwe baali bagobye gye buvuddeko akadde kano oba yagenze ewa ne basobola okuba ate nga bamukomezaawo kyazi promotion. Kyazi promotion ne Remake wuuno atugamba nti endongo baddiŋŋanye n'omukulu yali yamugoba ng'agamba nti talina maanyi ayinza okuba mu covid yasomyeyo ka course online enaafunamu. Nteseganya wakati wange ne tata w'omwana n'omuyimbi Remake bagenda okulaba nga obayogera biri ate wakanaaba nga takyatambula e Masaka bagenda okulaba nti amaanyi nali nga lina era nga nsobola okupromotinga omwana oyo kivula omuziki abayimbi abasinga naddala omuziki oyinza okugamba nti promoter oba manager talina kyakuyamba naye nga promoter naffe ba manager ffe tulina ettaffaali ddene lyetubagattako ng'abayimbi bwoddawo n'ogamba nti ate manager kyazi biki tasobola ki n'osinalawo ne weewaggula nange nkuleka n'ogenda ate kati kyekino kiresi tata wa Rema e Masaka n'agamba ate manager namusuula ate nnyimba tezikyatambula katukomewo tuteese tutule ku mmenzi emu kulabika nga nze muddiza omwana amumanaging. Mu bumpimpi omukulu wuuno ategeeza nti beesonyiye bonna ku promotinga ndongo naye nga music akadde kano wosobodde okuba ate nga okomera okyazi promotion endongo erina okuba ate nga esinga kutambulira nnyo ku mitimbagano gamba nti ku Facebook ku YouTube ezi iTunes ezo zonna esobola okuba ate nga zitunda endongo omuyimbi okutandikibwako olina okuba ate nga osobodde okuba ate nga ofuna ku music stores ez'enjawulo nga ba DJ Olcom okutandikibwako bana Howe Boys mp3jaja.com ne basobola okuba bakutambuliza endongo oba tonatuuka ku ziri zidde za music iTunes zonna oyinza okuba ate nga otandikira kwabo mpolampola kuba endongo akadde kano eri expensive obanga oli muyimbi wali badde tozikiza ate n'otandikirawo kuba ku internet endongo esasula kiralu oyinza okubuuza abaana ba Masaka Kids Africana mu YouTube akadde kano mu Uganda be bakyasinze Eddie Kenzo yaguddewo ekigo yawulidde eggulu eriri nakola Eddie Kenzo yeekanze bulijjo amanyi yakulembedde kyazi promotion wuno ng'atugamba bw'oba musonyiye naye bakusonyiyidde ssebo olina okuba ate ng'olaga amaanyi nti YouTube eri etya Facebook etambula etya Instagram TikTok etambula etya bw'oba ng'oli muyimbi bw'oba ng'oli manager agenda okumanaginga endongo eno esobola okuba ate ng'etambula ddala si byakwesudya bwesudya mbw ate nfuuse manager biki olina okuba ate ng'olaga oba ng'oli muyimbi nga tolina YouTube nze oba tolina kyongamba nze akubuulira oba ng'oli muyimbi oba olyimba waliwo abayimbi betunuulya wane Masaka nga tebalina na YouTube Facebook taba nako ne ku MP3 jajja tolinayo wadde oluyimba wa DJ Elcom kikyoba okola mu ndongo oba ng'oli muyimbi wuno mukulu kyaza atugamba kati nze mbasonyiye okutwaliza wamu nti nze mbasonyiye kuba okusinza nali obwa manager oba okupromotinga omuntu kisinzira ku mutima gwa muntu okitegeera omuntu bw'abanga nga wajja mu music nga toze ku looking for money ng'ozenga ekintu ky'okola ng'okirinamu experience era ng'okyagala okiwulya kyekireetedde okulabika nti tata wa Rema n'omwana bazituka ne bajja ne baŋŋamba omanyi manager kyazi tutandike emirimu gyaffe nga bwe twakola ki nga bwe twakigwazaganya ng'amaanyi gakoze eki gakendedde biri abiri mu gumu engeri tutandise n'akayimba kano akayimba ako akapya kuba ti sofa ayina ennyimba bbiri waliwo akayimba bakayita nkuba nze nkuba ne bampitaani
kati ezo ennyimba gye tusazeewo tulabike nga tuzipushinga tuzipromotinga ngamanija chazi nga begali ne chazi promotion ezisebo kati waaka agenda kutambula nze nkimanyira abawagizi bange mwenna abadde omanyi mbadde nange nyina abawagizi bange bwe balaba nti Rema ate bamututte oba Rema bamukoze batya nabo nga basalamu music tebamwagala ne kati nkubiriza abawagizi bange n'abawagizi abaagala Rema ke mwongere okusaba ennyimba zino muzaagale kuba right now kati ngenze mu kintu tugenda kutandika okupushinga